Bebulaniya 4:12 egamba bweti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Amen. Era kikozi. Amen. Amakulu gaakyo nti buli kintu ekiramu kiteeka okukola. Era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri. Era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo. Era kyanguwa okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima. Owulidde how powerful the word of God is? Very powerful. Give us the English version. Hebrews 4:12. For the word of God is living and powerful. Very good. And sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu. Amen. Era kikozi. Era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri. Era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo. Era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'omu mutima. Amen. Kubanga ebizibu byonna bitandikira mu mutima. N'ekibi. Olunyiriri twasomye lwalaze nti ekibi era nakyo kituula mu mutima. Agamba nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.